ebadde erina kubeera court ruling ebintu nga bimubalebe bigenda naye problem gye tufunyeemu nti omulamuzi tali ready, omusango teguli ready, ruling teyawandiikiddwa, so bajja tuinfominga tukomewo kyekiriwo ekyo. No, bajja tukubira amasimu leno tujja communicating era leero mwaze nga tumanyi nti kigenda kuba kiba tubadde tusuubira nti ruling bajja gikola ebintu nga mbadde mulaba bijja bitambula, but then katulinde olulala, katuwulire ekinaava mu kkooti. Oba omulamuzi omusango gumususeeko gumugezeeko tetumanya ate nze munaye ndi munnamateeka, nze ndi mukubi. Tokoye kutambula sikoye kola ki kutambuza ate munayo nakola otya obanga olinayo case nga law abiding citizen era oba olina okujja n'olaba wagwange ki ebiri ndowooza ne wenna eryawo wabulaki. Kati ki ekiddako? Katulinde tulabe ekiva erinze era kyeŋŋamba abantu bafe batwagala era kyemba nina communicatinga basa abayisaamu maaso baganda bange wemutuuka engeri gyendindi nange ndi mufiiriyeemu ate nesoogerako eri mmwe kitegeera yamaani byebyo nno esembayo kiggwaliro ese okumanya ekituufu kyaleero naye ruling ekyagaanye kijja kuba lunaku lulala, ekituufu tujja kifuna okuva ku bakanso baffe ekyo kigenda kuba Nemzeyi, abaana bagamba nti like at first wali ku ludda lwabo bali banende naye nti n'okyuka okyogerako kyekyo. Nzize mukimbuuza nga nkituzadde lwaki abaana abakoze eki beyawuddewo, naye oluvannyuma n'ensanga ekituufu nga bennyini ogenda mu DNA yasooka baakwatagana omutima ogwo nga bali bonna nga bali wamu, bamaama baabwe nga kuliko omukyala senga waabwe n'abalala naye bamaama baabwe bonna nga bali omuntu omu. Nalimu mu Uganda saali weeru oba saali wala nga wentera okutambula, nalimu lwakolera ebintu ebyo naye ntisaasobola kuyitibwa olw'ensongano zange sijja kukkiriza bo kyebakola kye baagala. Nze kyemmanyi nti abaana bulijjo bakulira mu mpya ezitali zaabwe naye ate bwenyini bagenda ne betwala ku DNA kati DNA eyo yabaawula ne baba ne beesasaamu naye nga bonna twali tumanyi nti bonna baalujja. Kati bwe bagenda ku DNA olw'okwagala okutunda amaka ge kajaasi ndoza basobole okumanya tugabanye tutya. Kati nze nange nenjija nyingira mu kintu naye oluvannyuma okuzuula ekituufu nti baakola ekintu kino nga bakkaanyiza nga n'omukyala gwe yazaalamu yali ebusiya naye yajjanga mu miitingi ezo zaatulangawo omukulu Mandeevu wali erubaga yali mukwano gwa Kafeero nnyo nfanfe ze baatulanga nga tabakase several meetings era nga basayininga kuba ezo minutes obanga omuntu nga tebamukase nti jangu okole kino naye ng'atuula nti bannange we baatula mu miitingi zaabwe ndowooza ne bafuna idea egamba nti nga tuli bangi lwaki tetusooka DNA ne tukakasa omuntu agenda okugabana ku ssente zino ddala kituufu waawo. Kati DNA yabaawula lwaki nva sayidi eyo nezera sayidi eno nagenda wenyini we baakolera ebintu ebyo ku ddwaliro ne bampa obukakafu era ne baŋŋamba ssebo watuwaabira fe ebintu bye twakola ye bino era tulinze buli bwe otusinze soke bwe tuba tukusinze soke naye nga bye baakola ebiki ebino. Nze kati nganze eyawaaba omusango nze nenva nebbali obulungi neŋŋamba ate oba baakola ebintu byabwe nga ndimu ne batampita era nga beesigaŋŋana ekitegeeza nti kye baakola kyekituufu ekyavaamu kikimu. Nze sigaana nange sigaana nti abaana ba Kafeero tubagobe neki nenze nkakasa ngendera ku bye bajjayo bwe banaabanga DNA tugizeemu ne beeyongerako soke naye nga ze kyesiwagira ssaawa eno nawulira omulanga gwani gwa Katikkiro era sofa yampita ne twogeramu ku musitulo ezo era kisayagala naye tusobola okukola DNA tusobola okukakasa ensi engeri endala naye sijja kusalawo kubasinza mulamuzi kati ndi omulamuzi kyanaasalawo. Babawadde ensonga ky'okubeera nga omusango leero ruling tegenze maaso. Tusobola kwogerera mulamuzi olw'ensonga manye omusango guno munene ayinza okuba nga akyagwegendereza akyagwegebejja naye kati ye ekituufu akikola ki akimanyi. Omusango guno omusango gwa Paul mugulaba London America wa
bonna bakutunuulidde gugenda kubanguja genda salibwa buti kati ayinza okuba nga akyakiwadde obudde kuba lulinga badde yaleero sobola kugamba nti waki ayinza okuba nga yejjaaji kuba ye yabisoma ffe tetwabisoma yamanye engeri gyagenda owumbawumba ensonga eyo emalirizibwe bulungi. Temukoyo tambula? Nze sinnakoowa olw'ensonga abaana bayinza okuba nga bakooye naye nze sinnakoowa olw'ensonga nze muganda wooli aliwo kuba nange njagala abaana be baluname. Nze sinnakoowa yasobola kukoowa nekuba okutambula mwaka gwonna sisobola kukoowa. Why? This is my brother. Nsobola okuba nti namye omusaayi gwe mutuufu yeki yegulibwa male ngutwale gye nabasuubiza ogutwala mu kika ekyabwe. Kakati muzeeyi kyekyokugamba nti walya kikuba bagamba walya. Mwebale nnyo kugira nsonga ezo. Omuntu eyogera ensonga ezo ng'asinziira ku mpewo namwewuunya. Nze omwami eyo ntale ow'ebizibu mukwano gwange ate nange it was my first time okuba nti mu miitinga naye ng'ekimumpisizza naŋŋamba mugerwa musajja ali wamanyi brother wo naawe okyaliwo lwaki tukola entalo badde nsaba mbagadde oba abalala kyabalema nsaba kimbagadde ne mu kkooti ebintu ebyo bisobola ovaayo sibijjayo nampaka ne musobola okukwatagana ne mbagatta ne banga tukola ki nga tukimaliriza bulungi. Nkubira abamu batasobola kujja akati tayimu gye yatuwa ogenda osinkana ew'ekitende mwalimu n'abantu abalala abaami ab'obuvunaanyizibwa tuwaza meeting sobola okuba nti tukikoze tutya ne mu kkooti bisobola ovaayo nga tukoze eki nga tukanyiza tutudde wamu tebajja ne tutuula kati olwo swazi ono Thomas Kafeero yajja ne fayiro okundaga buli kimu bwe baabikolanga meeting ezo ze baatuulangamu osobola okugenda ku DNA ne bakuwenga emitendera gyabwe egyali era ntale naŋŋamba olaba bino ebintu ndowooza byakolebwanga abantu abo nga tebagamba kyokka wano nga bafunye obuzibu gwewavaayo ng'omudduukirizi era kwolwe baakumanya nti ddala oli muganda wooli funa bulungi naye munnange ensonga ndowooza oziraba nakati era nansitula nantwala ku ddwaliro gye baakolera ebintu ebyo yabuuza swazi n'amutwalayo nakala ng'eddwaliro gye baakolera ebintu ebyo ndowooza ndiraba nti si gya buvunaanyizibwa kuba ekolebwayo abantu abavunaanyizibwa era eddwaliro ennyonyi andigamba nti naye rizawuti ezo bwe zajja nabo beewuunya okulaba nti rizawuti zibawa ki namba eyo ntono era ne bongerayo rizawuti ezo ne bazongerayo nga yazongerayo mu nsi endala esijja kwogera era ne zikomawo nga rizawuti zeki zezimu kale entali yajjanga mu kasi tampanga nakusedde muli bannamawulire mutyo neggwanga ate munoonyereza ekituufu nsaba ogenda mbooza nageyintale kiddala kusente kyogamba naze nali nkutte ne ku miliyoni eziwera 3 omuntu ogwonagamba nti tekisoboka ate ne bagamba nebagenda bamugamba sibeyi yagula ennyumba ye kajansi nedda tasobola nevo gyaliko tasobola kugenda mu bintu ebyo naye nze kyenjagala nti erinnya ly'omusajja baleke likuzanyirako bubi wabula balabe ekituufu paka bwe tunaabikola gye tunaabimaliriza. Nze sigamba nti kiki ngoba bali baana sigira wabula mumanyi nti DNA weneebaawo paka kye tunaaga abanajja nga ye batuufu abaana ababeeyongeddeko oba mweno mweneebeesudde abeeyita abaana oba mwebyo banabeesudde abaneeyongerako nze ndiwedde okuba n'ennamba eyo ntambule nayo nga muganda muganda Kafeero nga tanabatuuka ku wansi waliwo ekyama kye yakugamba ekyama ekyo lwakitoyalinjako n'abakulaba bagobedde ensonga eno azze ekyogera nze muganda kugamba nga tukyali nga omanyi omuntu wayogera ku tayimu esembayo kitegeeza nti ekintu akijje ku mutima era kyekikola ki kyekisembayo nagamba mutuufu wewaawo gyetuli eyo batuwanyiko naye ngaoyo siibuki kitaffe kiki si ekitaffe naye nga nze natwala obudde nali sigambye naye nkugambye naye gwomanyi engeri gyonokikola ki gonokikolamu naate era kyampa amaanyi lwaki nsinza nti kyampa amaanyi nti lwaki kyaliwo ekituuka kuba kibadde musigidde ngaera omuntu naye nyinza okuba nga ate onokisirika tojja kuba okotuukidde gwe mubiri gyokukola ki kati ng'omuntu nensi nenkola ki neŋamba kankijjeyo nkigiri era nenoonyereza yampago ahedi noonyereze era nenfuna ekituufu era nandayirekiti nga wekinewekiri ate era nenzuula n'awatuufu nkola ki manyiiwo naye awatuufu essaawa eno sobola kulagawo nsi nga sinamaliriza ki nsonga zino njagala ndaga awatuufu awo ensi aŋambe nti bananga awatuufu ewamu kuba gyewali era wali oganezibulungi era wavunaanyizibwa n'ennaku ezo bampita baali mu kumanyaganya
bagamba tayimu y'ekikola ki ejja naye ngaekyo kyaliwo si mu lutalo ate era sisika muguwana bali naye ekyo nkyogedde ntikyaliwo kityo kubanga newoona okikola bwe kiri n'okizibikira gumanyi kuba yaŋŋamba nze ŋŋenda naye gumanyi wonokola ki wonookikola kuba nti nafuna omukisa alingawo n'omukyala besirikiwo naye nga nga muluma ngaomanyi nze kusebiri zetwamala ngaavudde era ne bujja bumuddamu lungereza bamujjanjaba najjawo n'amanya nti ateredde nekigaana netubeera bukusebbirirwa ensambya yasooka nadde yagenda nasooka abeera ensambya n'amala n'akola ki naddeyo awaka ogwo omulundi ogwasooka saaliko yalina omukyala webisirikirwa kati guno ogwokubiri bwe naliwo nga njanjaba ku last moment eyo kutayimu eyo esembayo nasooka mubiri ekyama ekyo si mu bubi si mu bukyamu obula yaŋŋamba nti kikulekedde nga mubiro wange nga musaayi gwange kati gwe omanyi ngaekyogenda kikola ki kyogenda kiwumba oba ogenda okikolamu sinsi tumanyi myaka mbadde nkikubye nga kyama era ng'omanyi omuntu akwata empola gaffe ebintu byaffe tubikwata mpola era kireese kijja kuggwa bulungi ate si mu lutalo ate era mu ddembe naye bagamba nti gwasinga ng'olya muzisa ne mulimi tegwasinga okukyankalanya okukyankalanya famire nze sikyankalanya famire olwensonga nti nabadde eri ofuna bulungi bwe nabadde eri nenyonnyola nga nekusinziira ku fayiro ezikola ki eziriwo nti be bakola ebintu byabwe nasinziira ku fayiro ne mu ddwaliro gye babikolera naye raba nga ndi mulongo roots nti nze mpaaba omusango ate mpaaba mu kintu kye bamala okutegeeragana nakyo ogenda ku dna eyo yatabula ebintu bino tewali buzibu kyabulijjo abantu batunda ebintu byabwe nze ekyokutunga ebintu byabwe tekyalikoze eki tekyali kuteko solo nga zikasabaaliresewo muganda wange bakola ki bwe bamuziika nema nti nyumba yomuganda wange amaka ga muganda wange bamuziika mulabirako wano oba namaka g'omukyalo kwetwaniriza abagenyi funa bulungi ebyokutunga nti byali kuteko kyabulijjo ebyo abaana babikola nga abatata abo baba bakoze eki bazaayi naye kati ensonga eriwo the reason behind dna naye nga dna gye nayimiriramu bagitandika without my knowledge waba omanyi kyekitegeeza nti eddwaliro eryo we lireeta results ezo nga ddala zizimu zikomawo eddwaliro liba lirina kuvunaana lirafu nalino kiddugali batofuna kulootebwa mukulu tajjaako gwe naakubwako byakubirivingira mu birooto ebyo nze mbirivingira mu kintu ekyo kati yakiŋŋamba nga mulamu era sisobola saaleerogozeza mbwe yaŋŋamba kino simanya jja nandoosa kino saitwani ezo sizibirivingiramu those are nonsense segeza ababyogera baali bakwayira biki nze tewali buzibu tewali kirooto sirina kirooto kirira nga wonoolota omuntu nolota mugandawo oba ali mu music oba munyumyamu naye omulota for what reason ebyo temuli makulu sibikkiririzaamu nze nina munnaddiini omutuufu sibikkiririzaamu sikiriza mu shaitani sikiriza mu nonsense sikiriza mu dreams nzikiririzibwa mu kintu ekirambike obulungi nga kiva mu kamwa k'omuntu nga mulamu ebyo bigambo leero byajadde alina otuwala olingi leero naye ennaku gyabadde bize erina emisango gyadde akwasaganya mingi n'atakola lulingi leero tumanyi kibaddewo naye bagenda tutegeeza mu bwangu lulingi webegenda okufuluma kino kitegeeza ki nende ekirina nnyo kyekitegeeza ebyo bibaawo naye kyekitegeeza ayinza okutya ensasa gebadde eyinza okubaawo mu baana ng'afulumizza ekintu ekyo ayinza okituteera ewantu wonna oba ogiyita balooya baffe nga bo sayidi zonna n'abawa lulingi eyo kati kyensuubira kyekiganya omusango okubaawo leero fayino tewali kisango okubadde tewali kibadde kigaana naye abadde bize ennaku zino nze nawaaba musango baana kufuna
bwenkanya nga nze muganda wa Kafeero nze njagala abaana kudda mu kika kyabwe kuba nze mukulu wange buli mwana gwe nnina wano gwe ndi mu kuwolereza yamundaga mumanyi kati ekyo oba bakitaddemu ssente sikimanyi kitegedde era sirinawe nkiteekako buki bujulizi naye nze kyemmanyi amazima galwawo naye nga gafulumye n'ekirala kyendabyewo ayinza okutya ensasa geyinza obaawo mu kooti n'ayita balooya ne balooya n'abawa lulinga eyo kubanga tewali ffe tetutegese naye woninga ezitujjira n'ebizibu byenfunye okuva natandika nateeka omusawo guno mu kooti nga bannumba banga lwaki tova mu nsonga zino kati ayinza okutya ensonga ezo eziyinza obaawo mu kooti n'ayita abalooya baffe sayidi zonna n'abawa eyo lulinga nga ffe tetukola ki tetuli okwa mu mateeka kikola ki weekiri ekyo kulu lwe twali wano Mugerwa yagamba nti toli muganda waabwe yadde era tolina kakwata nabagamba ensonga za mugwa temuddamu zimba kubanga omuntu bw'alya enguzi n'alya miliyoni 2 ate nga ne mukulu wange yamusibako mu makomera gwe kati weteeka bigere byange sobola okukwata muto wange ne musiba mu komera emirundi 3 kiba kitegeeza yava mu buto ng'amusumbwa era n'amulemerwa n'amuleeta ewa muzeeyi n'amuteeka ewa muzeeyi era Mugerwa abadde wa muzeeyi bbanga lyonna kyoga Mugerwa okudda ku sayidi y'abali abaana baswazi yalya ssente nze baazimpa nenzigaana kwanze munende nkoze kutte ku ssente ale sisobola lya baana olukwe benkolaki bemmanyi ekisinga okunkaabya amazzi nga ate Mugerwa akuzizzamu abo abaana abewaka emasa ninaakeera n'alya ssente n'abavaamu ekyo kyekisinga obeera nekinkaabya amazzi nga Mugerwa bano abaana baswazi ate n'ensonga eriwo si kumanya nti ndi muganda wa Mugerwa ensonga eriwo baana ba Kafeero okitegeeza kati Mugerwa bw'aliba ayagala okumanya ekika kye alina kujja oba agende mu kika ekiki kati ne bano abaana bakuze bw'aba Kafeero yabakwata n'abatwala mu kika ye gye bamuzaala kati omwana akuze oyinza okukeera gwe atamuzaala n'omulaga kitaawe ekintu kitaagamu common sense bw'aba Mugerwa ayagala ekika kye yaje afune ekika kye talina common sense ziriwo si baana bannende baana ba Kafeero abaana banoonya kika kyabwe Mugerwa talina common sense waliwo lwe twawuddeko ng'agamba nti wati muzikuleyo muzeeyi nanganga musooke mwe bennyini mwenoonyerezeeko bifo nga abaana bantu kati nze siyomba na Mugerwa ffe waffe nanganga yatugambye ekintu kiri kimu taata waffe okitegedde nsonga eriwo baana ba Kafeero si baana taata waffe ng'abaana tetulina buyinza ate buziikulani jjajja wange naye bwe kigambibwa tebannakutwala ku DNA naye weesibye nnyo ku sayidi emu naye kyebuuzibwa nti singa bakutute ku DNA ogenda kikola otya okoparatinga n'abaana abalala singa baswazi baba nga be baana bokka nja kubagatta wamu banaatwala omulamuzi senga asawo n'atugamba nti tugende ku DNA nja kukkiriza nja kgenda DNA eri yasooka yali nfu oyinza kuŋŋamba nti okutte banno n'obatwala ku musaayi gwe nga tekuli muntu mukulu yenna abaana n'abaana basobola okwekebera omusaayi ekyo wali okirabye naye ng'omusika okkiriziganya n'ekyokuziikula taatawo kijja sinzirawo omulamuzi kyanaasalawo tuyinza mulamuzi kyasalawo mwali mulabeeyo omwana n'omwana kaligosobola okukebera muli baga nemwekeberamu agagala omanya ekika kya mulimu ekintu kyemulaba nammwe kitegedde bannange